Endobeso. Ndabo mukanga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Nyabo nkulamusiza. Kale sebo mwami kadima nange nkulamusiza. Njogera nina Lutaya Agnes. Nakutegedde dda sebo mukama wange. Okay, tunnyonnyola ensonga zo. Nange ensonga zange. Taata w'abaana bange bamuyita Walugembe Mawuya. Mawuya. Walugembe. Naye famire ye. Amanyi famire ye gyeri. Nabuuzaako bannazaala bange naddala Mama Viki. Ali ku Masaka Road Mpigi. Nangamba nti taata wenkyazanga Masaka. Taata wa bbaawo. Taata wa bba wange Walugembe Mawuya baali bamuyita Walugembe Muhammad. Kakati lwaki gwataavuddeyo si bbaawo yavuddeyo? Munnange taata w'abaana bange ye tafaayo agamba nze kanoonye sikanfune ssente nnyingi ntambule ngende ekyazanga ntete ku kizindaalo noonye taata wange. Naye nze kinumiriza ng'omukyala abaana bange tebamanyi famire gyeziri. Famire tamanyi talina nti yono muganda we nti yono. Mumaze naye ebbanga ki? Emyaka giringa 11. Mulina abaana bameka? Nze mulinamu abaana babiri. Ayinayo n'omukyala omulala? Yamulina mukyala mukulu naye ne baawukana ensonga z'essaamanya. Ensonga twazimanyi ezaabaawula? Oba guwaleeta emberebezi? Nedda mukama wange. Manyi abakyala abato mulina obuzibu mumujja ate n'olusuddiiku ate ne mululeeta ate yi banna. Olabika guwajja n'ebirungu. Okubya nnyo ssebo. Zikubye nnyo kankendeeze. Okay. Baawo ngambye ewa Lugembe Mawuya. Naye kyenjagala okumanya. Anoonya taata si bw'ogambye? Anoonya taata. Maama we gyali mulamu? Maama we yafa mu myaka gy'ekyenda eyo. Maama yafa. Baali bamuyita Nansubuga Meega. Kakati ani agezaako okumugamba bino? Mama Viki ye muganda wa maama. Naye ng'apenza abannazaala wange. Abannazaala ye yamulabako taata wa Mawuya. Yamulabako kuba yali mukwano nnyo gwa maama we ng'amutwala nti munaye muto wange gyatubeere eno. Oba ne tawo ng'olinga omubikulira nnyo. Ng'omubikulira nnyo. Kakati katunoonye ku bbaawo. Kale naye nsaba bannange awulidde omulanga. Nsaba yenna anaawulira omulanga gwange. Nga noonya famire Walugembe Mawuya ng'omwami baali bamuyita Walugembe Muhammad yali musuubuzi wa lumonde Muwino naye nga bamuzaala kyazanga Masaka. Taata yali omusuubuzi wa lumonde Muwino. Kakati lwaki tetunoonya ku bbaawo n'abitunnyonnyola bino? Kanoonye ku bbaawo tovaako. Kale naye bannaye nsaba yenna anaawuliriza omulanga ngenda kusanyuka nnyo. Hello. Mwami Walugembe. Wangi. Nkulamusizza ssebo. Bampita Kadima. Ssebo. Ne Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki wano. Ssebo. Omukyala gwe bayita Lutaya Agnes yatukubiddeko atugambye nti mukyala wo. Ssebo mukyala wange. Ng'atugamba nti taata wo yabula. Ssebo. Ne twagala okukubira ggwe wennyini otunnyonnyole obeere ng'omunoonyaako. Ssebo. Taata wo wamulabako mu bulamu bwo? Taata wange kirabika oba yafanga nkyali oba mu lubuto saamulabako. Tewamulabako? Taata wange saamulabako. Kati gwe wabijjawa nti yafa okyali mu lubuto oba obiwulira buwulizi mu ŋŋambo? Sikuwulira biwulire kubanga we nakula nga otegeera omwana ng'akulidde waabwe wa maama. Natuuka ekiseera n'enkula nange ne mbuuza lwaki nze taata wange sikyalako wa taata wange. Ng'owulira omutima gukuluma? Nga mpulira omutima gunnuma. Buli omu gwe nabuuzanga ku baganda ba maama bange kubanga wotegeera we ntandikira okubuuza ekyo ekintu nange nali mpezezza emyaka nga 8 ne maama wange naye n'afa. Bambi. Maama wange waafa n'ensigala ne jjajja.
sigala ne jjajja nenjira nga nkulira natandika mbuuza jjajja wange akaaba bukabi ge mazima ansa tagimanyi nga tagirina nengenda nembuuzaako ko mu bakojja bange nga ne bakojja bange tewali n'omu alina kyamanyi bandaga tebalina kye bamanyi naye mba ndi awo mu bamaama bange abato bamuyita Meega abeera ku ntebe abeera ku Masaka Road ku kyalo bakiyita Maya biseera binene kiraka wayiseewo emyezi ng'ebiri nagendayo okukyalayo tunyumyanyumyamuko nagezaako okuŋŋamba ninaako bye manyiko ko bye nsobola okunnyonnyola naye tujja kuno olunaku tugende tunoonyenoonyeko nga womanyi ludda wa eyo gikati gyagamba mugende munoonye Masaka Kyazanga agamba taata bo baali bamuzaala Kyazanga baali bamuzaala Masaka Kyazanga ng'amannya yaani amanya baali bamuyita Walugembe Abudala kati mwe bakubbula lino erinnya lya Walugembe Kyazanga tebaba gamba nti obakaalo bwekati tebalina kyalo kye baŋŋamba kyalo nakimu kye baŋŋamba naye nga bagamba nti yaliwo Kyazanga eyo Kyazanga yali musajja musuubuzi wa Muwino yali asuubula lumonde n'amatooke Muwino ng'abeera wa kulimba kyalo kwe yali abeera naye namanyako Muwino mwe yali akolera naye we yali asteginga nali simanyiiwo wali tomanyiiwo nali simanyiiwo kuba nze banzaalira Kiwaatula Entinda gye baakuzaalira ye wali obukojja bwo bwange kale akadde katugenzeeko naye tubiwulidde taata tumutegedde tujja kutomanya wajja kubaayo yenna alina kyamanyi abeekyazanga kuba bali bawuliriza bajje babeere nga batununula kasa tubiwulidde yagenda naye bamuyita Medi wangi waliwo ne muganda wange taata gwe yagenda naye kuba mbu twali babiri n'agendako n'omukuluzi omuto n'ensigala nga bamuyitaani baali bamuyita Kamaadi taata yagenda naye yagenda naye okuva olwo temuddangamu muwuliza yali muto ateeka okuba naye yali muto kuba naye teyannoonya ateeka okuba naye yali muto nga tasobola kujjukira byaliwo era yali amuzadde maama wo yali amuzadde maama wange yatuzaala babiri nazaalayo abalala basatu nga obimanyi Nalutayo obadde olina kyoyagala okumbuuza kyensaba okubuuzaamu nsaba kwogerako ne Ssaalongo oyo oyogera naye alo Ssaalongo Banasubiru nkuwulira kakati amanya nga bagamba Walugembe maama nga yatugamba Walugembe Muhammadi gonna amanya ge yali agakozesa ago amanya yali agakozesa naye bannange bakuba omulanga Ssaalongo bonna abawulira abeekyazanga Masaka bannange abafamire y'omwami Walugembe Muhammadi kati Ssaalongo wangisebo olina emyaka emeka kati emyaka 32 olina 32 kati esebo baba bakuzaala mwaka kyawo mbeera simbasaadi mu 1990 mu kyenda awo kale katulabe katusabe Mukama Katonda ajja kutuyamba tulabe kyonna ekinaavaayo mwebale nnyo kale nammwe mwebale nnyo yenze Kadima nze namanja Priscilla nange ankabogoza sana vuna kabulufu nkomawo na mwenda ezisinga okwokya ngenda ziwulire mu byenda nga zikutokota tubagamba nti musule bulungi mweraba